kuno kwe kwogera kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'abadde e Kalungu naye gwe only God knows. Let's watch this and we'll come back. People power, our power. Lindako banzijukiza yate waliwe pesa lyaffe tutanabalaga songa nalubo wasonga omukyala we Masaka songa omubaka omukyala songa we Masaka songa Bimba nalubo wa bimba mwenya nalubo wa mwenya nawe mwenya ubira abantu buba. People power, our power. Nebali nnyo Honorable Nalubo ansanyusa nnyo okulabako asasira mbadde simulabe ekikulu omyansa kati okukwemu ekimyanso mbadde siraba. People power. Kati abantu b'Erukaya, abantu b'e Kalungu, abantu b'abano ewaffe e Buganda ngenda kukozesa obudde butono nnyo lwabe babategeezeza olunaku lwaleero tugenda wangi nnyo. Tugenda kwogera ku lwalizinya olunaku lwaleero si lwakuba tulina amaanyi mangi, si lwakuba tuli balamu nnyo, naye kubanga tulina okutuuka mu buli kitundu abantu kubatunule mu maaso tubabuulire amazima gano. Ebizibu ebisinga babyogeddeko era sigenda biddamu. Honorable Nkeretanyi muwulidde era okumekinga sure nti nazze wano nazze kakasa byabadde abagamba byonna kuba bibadde bituufu. Abantu abamu bavuganya muze mubalaba seetaaga babanyonyolako, seetaaga kubanyonyola nti Museveni akola nga abazungu ba colonialist, akola kye bayita indirect rule. Buli watuuka mu kitundu afunayo mmwe omuntu w'olulimi lwammwe bwakozesa okubba. Simanyi oba musajja wa Museveni yabanyonyola bwe yakwata Lwera n'alukwasa Abachina. Simanyi oba musajja wa Museveni oyo yabanyonyola essente z'enzige eziyasisa. Simanyi oba yabanyonyola enkola gye yayitamu ogoba abaana baffe ku nnyanja. Naye obwo budde sigenda kutwala kuba Nkeretanyi ajja bibanyonyola. Honorable Shakira Zinga ajja banyonyola ebisinga. Ajja banyonyola lwaki minisita wa Museveni ow'amazzi ate ekitundu kyava banywa amazzi ge gamu nante. Naye sigenda kuddamu ebyo byonna kubanga ebizibu tulina bingi. Ebizibu bye tulina byaliwo nga ne bano ababaka tebannazaalibwa, nga Nkeretanyi tannazaalibwa, nga Zinga tannazaalibwa. Bana ba maama tubadde mu buwambe okumala emyaka 40. Emyaka 40. Nze mwabasinga 99 ku 10 abali wano mbasinga obukulu. Oba oliawo n'abamu kubali ene mabega. Naye nange nali nyina emyaka 4, in fact gyali teginawera bulungi Museveni we yawambira ensi yaffe. Kati batunyaguludde okumala emyaka 40. Batugyemu kye bayita humanity, batugyeko kye bayita human dignity. Kati tetukyayina na buyinza kubeera bannayuganda. Ensonga ezindese wano babuulira esookera ddala zize bbawa amaanyi nti Museveni twamuwangudde ddala. Twagenda mu kulonda 2021 ebitundu bingi saasobola kwogererayo, ne wano wenyini tetwasobola kukolawo rally kubanga baali batwala na tiyagasi n'amasasi. Ku mulundi guno tewali covid, neera mulaba batambula bagala amakubo, ebimotoka by'amagye ne poliisi bitwetoloola. Buli lwale gye tukola tuyinza okuba tukozesa obusente butono nnyo jasi kuteekawo seegi na byuma. Tewali muntu gwe basasudde kujja wano, tewali gwe badde saati ya bwereere, tewali gwe badde transport, tewali gwe badde emmere. Neeraba ekiri wano. Naye namukadde gwe tuvuganya naye anyigiriza abantu kuba manyi takyalina buwagizi. Abantu abasasula kujja ateekawo amasepiti g'emmere, bwe batajja n'aleeta abaana b'essomero n'abambaza amasaati ge. Naye era siiru naddala mu abantu mu Buganda mwagambye ekimala kimala. Baganda bange
2021 ekyali ekigenderwa kyali kyakugulawo maaso g'abantu. Mumanye nti Uganda yammwe n'ebyobufuzi byammwe bibakwatako na buli kimu ekikwata ku bulamu bwo, omusolo gw'osasula, essente z'olina mu nsawo n'emyaka gy'ogenda okumalako nsi byonna bisalibwawo abo b'olonda. Amalwaliro g'oyina ge gasalawo ebbanga kiri ogenda okuwangalako nsi. Amakubo g'oyitamu ge gasalawo ebbanga kiri ogenda okuwangalako nsi. N'ebyenfuna byonna byonna babizingamya. Baganda bange oluvannyuma lw'okuwangula Museveni nalaba nga takyalina chansi, yadda mu bumenyi bw'amateeka, yadda mu violence, kuba kino kibabulya Museveni talondebwangako nawangula kuva mu gy'ekinaana. Mu mwaka gwa 1980 waliwo okulonda wano. Abaali bavuganya yali UPC ng'ekulemberwa Dr. Obote, yali DP ng'ekulemberwa Dr. Semogerere, yali CP ng'ekulemberwa Chapa Kalwanga, yali ne UPM ng'ekulemberwa Museveni. Museveni yafuna 1%. Museveni yafuna 1%. Naye n'agenda n'atandika olutalo yatandikira wano mu Buganda. Ne batta abantu baffe emitwalo 50 be baalusulamu akaba. Museveni n'atwala obuyinza. Naye kuba kwolwo bajjajjaffe abaamulambuza nga yonna gye yayita ye yalinga alambulanga ettaka ery'okubba, kuba abantu baffe bonna babasengudde ku mataka, ffenna tulinga bammomboze mu nsi yaffe. Anyway, nzirayo kubawa essuubi basebo ne bannyabo. Nzize babuulira wano ti Museveni ali confused, tamanyi kyakutukolera. Amaze emyaka 40, njagala wano mulizeewo nnyo. Amaze emyaka 40 kubanga yajja nga tazze kumanyi g'abantu, era yajja nga ze kuwamba ggwanga lyaffe. Amaze emyaka 40 nga stockpilinga byakulwanyisa, kubanga ye yasuubira nga bwe yajja mu buyinza bonna bagenda omugoba mu buyinza bagenda kujja bwe batyo. N'amala ebbanga lyonna ng'anoonya ba intellectuals, abantu baffe abamanyiddwa be yali yeeralikirira. Abamu yabagula, abaagana ogulibwa yabatta. Mu abantu b'eruka yaseetaaga banyonyola. Njagala muli bantu bakulu mugende mukole research mulabe abantu baffe abagenze bafa akagenderere emyaka gino kyonna nga n'abaakasembayo wano juzi bonna tebasobola kunnyonnyola ngeri gye baafaamu. Abo abaali bamuvuganya n'abo abaali mu sisitimu ye be yali yeeralikirira. Amaze emyaka gyonna ng'akola ki? Ng'akuŋŋaanya byakulwanyisa, ng'agezaako okusayirensinga abo be yali atya bayinza omugjawo. Teyamanya nti Katonda agenda mu gete eri ajeyo zinkulubuse amuleeta mukubaawo. So njagala mumanye mikwano gyange ti guno omugigi mulalamu. Museveni bali be yali avuganya balala kufe. Ofuna bulungi abamu yabalinako akakwate ng'alina bw'abatiisatiisa. Naye ffe Katonda bwe yatuleeta teyatuleeta kusinika mannyo na Museveni, teyatuleeta kuteesa na Museveni, yatuleeta kumuggyako. Museveni yali azamanya bajjajjaffe, n'ali azamanya bakitaffe ne bannyaffe, naye baamulabula ne bamugamba wagenda kujjayo. Muzeeyi Hussein Kyanjo yamugamba wagenda kujjayo omugigi nga gwo tegwagala ssente, nga tegwagala bifo, nga tegwagala bumpwankimpwanki, nga gwagala ggwanga lyagwo. Malangirira nti omugigi ogwo gwe guno, omugigi ogwo ye mmwe. Omugigi ogwo tokyasobola gwawulira ku ddiini, omugigi ogwo tokyasobola gwawulira ku ggwanga. Bamaze ebbanga ddene nga bakozesa obusosoze mu mawanga nga bakifuula nti ono Omuganda talina kolagana na Muteeso, Omuteeso talina kolagana na Munyankole, Omunyankole talina kolagana na Musoga, nga bakozesa kye bayita divide and rule. Ebyo Katonda ku mulembe gwaffe yabijjawo. Baganda bange muzze mulaba yonna gye tutambulira, oba Mwakyoli oba Lango oba Mwankole oba Bukiga oba Busoga, nga bakuŋŋaana nga bwe mukuŋŋaanya olwaleero. Ndi wano okulangirira nti Uganda yeegatta dda nga twegattira ku bendera yaffe. Museveni kyasinga okutya, asinga kutya abantu abaguddewo amaaso. Atya nnyo okubalaba nga mwagala eggwanga lyammwe. Yensonga lwaki batandika mpola mpola
basobola ne bawera political education bamuwera mu masomero. Tayagala muyige ebyabufuzi bya ggwanga, tayagala muyige kwe omunnansi oconnecting otya n'obukulembeze bwo. Gana mawanga gonna gakulakulanye ga China, ga India ne zi Nigeria gakulakulanye si lwakuba nti abakulembeze baayo balungi nnyo, naye kubanga ba citizen bannansi b'ensi ba-owning ensi yaabwe. Munnabyabufuzi tasobola kujja n'abagamba nonsense. Balina obuyinza obumulonda ne babusa mu offisi, balina n'obuyinza obumujja mu offisi eyo. Naye ekyo kitandika kitya? Ekyo kukyakivinga. Okwakivinga ekyo kitandikira ku muntu kinnoomu. Guno omulimu si gwa bapolitician, si gwa munnabyabufuzi yenna, guno omulimu gwa buli munnansi. Bagambe Museveni yasanyawo yawera political education. Tebasomesa byabufuzi bya Uganda mu masomero gaffe kuba ayagala abaana baffe babeere nga tebamanyi gye bava, tebamanyi gye balaga. Bwetwagezaako okubeera revolution ne mulaba nga tewali musango n'ogumu, ne bagamba ti kati obulo tuziweze, kati esaati emmyufu tuziweze, kati obukofiira omyufu tubuweze. Bannaffe bangi bali mu makomero olunaku lwaleero, naye neebuuza nze abakulembera lwaki temwankwata? Alex White ali mukomera, Eddie Mutu ali mukomera n'abalala bangi kubanga bawagira Kyagulanyi. Nze abakulembera lwaki temwankwata? Basebo ne bannyabo waliwo kye bayita confidence oba okwekiririzamu yensigo gye njagala okusimba wano olunaku lwaleero. Nsaba mmwe mukole gwa kugifukirira emmere mu mmwe. Bwe twali tutandika kampeyini eno, bwewaawo nze nali nkulembeddemu olwokano luno, buli muntu yenna benzize ndaba politician ayagala nnyo batimbe ekifaananyi kye buli wamu. Nabagamba tokwata kifaananyi kyange, oyinza okikwata nga oyagala, naye omulamu omukulu si nze. Kukulonda kuno omulamu omukulu saani? Si nze. Omulamu omukulu Uganda. Nabagamba mukwate bendera. Omuntu yenna Munnayuganda wenna, ne bw'oba towagira Kyagulanyi, ne bw'oba towagira NUP, kwata bendera y'eggwanga. Buli wokwata bendera y'eggwanga eno ojja kwagala eggwanga lyo, then okole okusalawo nga tosinzira ku Kyagulanyi, ng'osinzira kwagala ggwanga lyo. Tuli bakandideti 8 abeesimbyewo. Nze nzize ne bannange nga tubagamba twagala Uganda yaffe tugize bupya. Twagala Uganda yaffe ebeere nga ya buli omu. Twagala Uganda tugikwase bannayuganda bagi owning ebeere nga yaabwe. Akabonero akalaga obwannannyini bw'olina ku Uganda kwe kwata bendera ya Uganda. Baganda bange ndi wano bategeeza ondaba nze nti oneesimisa munnange Uganda ngirinako omugabo gwe gumu naawe. Nabo baminisita bolaba bootya nabo Uganda bagirinako omulimu gw'omugabo gwe gumu naani? Naye era njagala obajukiza nga bennyina omugabo gwe gumu ku Uganda naawe, era naawe njagala okujukiza nti olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda ngaani? Nyinza okuba nze kulembeddemu nga nze kutakaza ndalo, naye njagala okulaga naawe osobola okukola kyokola mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo, mu bwomu bwo oba mu gurupu yo, ne tukyusa ensi eno kuba tusobola okukikola era tugenda kikola. Njagala okubagamba olunaku lwaleero luno tesi lutalo wakati wa Museveni na Kyagulanyi, luno lutalo wakati w'abatunyigiriza nga bakulembeddwa Museveni ne Bannayuganda. Bannayuganda ffenna tukwata bendera yaffe eno. Mwaze mulaba bano abasajja okumanya tebakyaswala, kaakati balwanyisa omwoyo gw'eggwanga. Mwabalabye ku TV nga bagamba tomala gakwata bendera ya Uganda. Ne bagamba nti oyinza nokisa ku muti omukyamu. Bannange nze babuulira, nze ndi looya, nze ndi munnamateeka, tewali kabonero kali patriotic nga bendera ya ggwanga eno. Era nyongera okubakunga buli omu gy'oli n'abo abakadde abateesobola, ne bw'oba okyadde wa maamawo mutwalire kabendera ne bukaba katono kabeere mu nnyumba ye. Abaana bo bakule nga bakkiririza mu bwannannyini eri ensi eno. Bannange ensi yaffe ngagga nnyo naye ffe tuli baavu kubanga tufugibwa abo abatubba, tufugibwa abo abatunyigiriza.
tuli wano naye mwenna njagala kumwe owanike omukono bw'oba ali olinnyeko mu training wali otambuliddeko mu gaali y'omukka. Naye bajjajjaffe ne bamaama baffe emyaka 50 egiyise eggaali z'omukka zaali ziyita muno. So njagala mumanye nti Museveni buli watufuga olunaku lumu tudde emabega ennaku 5, buli watufuga omwaka gumu tudde emabega emyaka 5. Bannange njagala mbabuulire nti batubba trillioni 10 buli mwaka. Tobulidde bubi, sigambye miliyoni 10, sigambye biliyoni 10, ngambye trillioni 10. Ebiliyoni erimu miliyoni 10, trillioni erimu biliyoni 10. Kati batubbako trillioni 10, kitegeeza batubbako biliyoni omutwalo gumu oba miliyoni emitwalo 10 buli mwaka. Mu myaka 5 batubyeko trillioni 50. Ezo zimala okuzimba enguudo zonna mu Uganda, all the road network. Ne tebakikola kubanga tebaakala nsi. Museveni takikola. Tulina okubuusabuusa kuva mu kyekinaana Pulezidenti Obote yagamba Museveni si Munnayuganda. Museveni tatukakasangako nti Munnayuganda paka olunaku lwaleero. Naye ebikolwa byakola biragira ddala nti si Munnayuganda alina gye yava. Olukero ojja ku makya n'ogamba Bannayuganda okweyagalira mu bendera yaabwe. Okero ojja n'otugamba ekyo. Kati njagala kubaagulu kuba n'obudde bugenze ngambawo abaganda bange ekiddako. Ekisookera ddala kuno si kwalonda kwa bulijjo, luno olutalo lwakwenunula. Tubola twabagamba eno protest vote. Protest vote erina emitendera mingi. Omutendera gwa Kanoonya gukyagenda mu maaso naye ogwo gukoma mu wiiki 2. Bana bamama tubuzayo wiiki mmeka? Tubuzayo wiiki 2 okutuuka ku nsaleesale. Ku lunaku olwo nga 15 January yegwe tugenda twabagamba mu 2021 nti omusango tuguza mu kooti y'abaki? Kooti y'abantu egenda kutuula ku olwo. Olwo lwe mugenda okusala omusango ku ballot paper. Oba mwagala ennyanja esigale ng'eri mu mikono gy'abazigu abatirimbula abantu baffe, oba mwagala ennyanja edde mu mikono gy'abantu. Oba mwagala okwenunula tufune independence empya, oba twagala okuyingira mu Uganda empya egenda okweyagaza ng'enguudo nkole, ng'amasomero makole, ng'amalwaliro galimu eddagala, ng'abasawo basasulwa, ng'abasomesa basasulwa, n'abo abatunyigiriza abapoliisi nabo tugenda kwongeza omusaala. Baganda bange kyembagamba kisoboka, bino tetuloota biroote. Nze ntambudde okwetoola ensi yonna n'abakulembeze bangi nnyo ng'ensi zaabwe tezirina bugagga nga bwe tulina. Njagala babulira no Uganda basudde gold asinga obunene mu nsi yonna. The biggest gold deposit in the world. Bamwestimatingamu $12 trillion. 12 trillion dollars. Toyogedde ku mafuta, toyogedde ku uranium, toyogedde ku byabugagga birala byonna. Baboyi tuli bagagga naye obusajja bwatubadde ate bukyatubba paka nga tubukobye. So level y'okalonda, level y'Okanoonya gye tuliko era tusobola kwerabira okubasaba mwenna buli omu alina essimu ka tuli ku kusembayo, tuli ku restaurant. Njagala okusaba buli lunaku buli muntu ali wano kuba mwe abali wano sibasaba na basaba kalulu kuba manyi mmwe mwasalawo dda. Omuntu azze wano olwaleero abadde asubula emiggo, buli azze wano olwaleero abadde asubira tiyagasi, buli azze wano olwaleero abadde asubira okusiba. Naye ne mujja mwe njagala okukakasa wano timwe Bakyagulanyi beeno buli ali wano. Era njagala okukasaba obuvunanyizibwa buno bannange mu butwale. Basebo ne banyabo njagala okubasaba tugabane obuvunanyizibwa, tugabane emirimu. Omulimu ogusinga obukulu buli omu alina abantu bayogera nabo. Yogera n'abantu bo, jjajjawo, sengaawo, maamawo, neibawo. Bannyonnyola ensonga lwaki balina okulonda Uganda empya, bannyonnyola ensonga lwaki tulina okwenunula, bannyonnyola ensonga lwaki balina okulonda manvuuli. Ate bagumye Museveni yasigala kutiisatiisa bwe batamulonda agenda mu lutalo. Oyo asobola okugoba embata n'agikwata. So temukkiriza muntu yenna akola ki? Temukkiriza muntu yenna batiisatiisa. Tusaba bw'ova wano okozesa essimu yo, wakiri buli lunaku kubira abantu 5 obajjukize
lwaki tulina okulonda Uganda empya? Ekyo bwe tukimala baana ba maama tugenda ku stepu eddakate nga nkulu nnyo, eyo stepu ey'okalonda nga 15 mukere ku makya. Bw'alina bubuzeera njagala okere ku makya ogiblowinge. Firimbi eyandisinze n'okusinga bwe bagiwulira eri ne bagiwulira eri ne bagiwulira eri ku makya. Ku makya essaawa 12 kero kuwe ki? Kero kuwe firimbi. Kuwa mupulire, kuwa mupulire. Kanabolekerawo amafuta mu firimbi galekemu gabeere nga ga 15. Mujjukize bonna abo abatesobola, abakadde, abalwadde, mubayambeko. Mubayambeko, buli omu agenda atekemu akalulu ke kuba buli ddoboozi twagala libulikike. Kati ng'otuuse wali okulonda, ng'otuuse wali okulonda, basebo ne banyabo kanange kantwane n'omukisa guno mbadde sinaba nabbasaba kalulu. Abaayi abaayi, abantu b'e Lukaya, abantu b'e Kalungu, bannange nze Kyagulanyi Ssentamu, bannange nesimbye okuba pulezidenti bw'eggwanga. Nsaba kalulu kamwe basebo ne banyabo, era nga kabonero lukambuleera. Kaakati bw'omala okulonda akalulu ka Kyagulanyi, kirira kakonga kaddako ajja kuba omubaka omukyala. Basebo ne banyabo, alinga mbagamba bwe twatandika twakunga abavubuka abali mu bitundu byonna ne tubasaba beesowoleyo, ne beesowolayo. Eno Kalungu mu bantu bonna beesowolayo twalondayo mwana muwala ono gwe bayita Shakira Zinga nga tumaze omwetegereza ng'obusobozi abuyina, era ffe ne tumuwandako eddusu, naye mwe muyina obuyinza n'obuwombofu bw'ekitalo. Bannange nsaba mutulondere omukyalo ono. Nekino kankibabuulire basebo ne banyabo, nze bwe munafuula pulezidenti wammwe, bwe ba mmotoka muba mufunye benzi mpya. Naye njagala basaba bannange, bw'oba ofunye benzi mpya, sipeya totekamu wa Bitiizi, sipeya totekamu wa Nadia, sipeya tekamu wa Be, tekamu wa Be, bamuyita Shakira Zinga na Miro. Kaakati bw'ovaawo sebo nyabo, kirira ku mubaka w'ekitundu oyo oyinza okalaba nga katonotono, naye ekiri mu mutogo yenza akimanyi, ekiri mu bwongoobo yenza akimanyi. Emu ku nsonga ezandeese wano fizikale batunule maaso mbabuulire ti mu 2021 eyaliwo gwe twali tugenda naye nga tugamba abaayi naye twafunyeeyo bano ba deputy president era babuuza abaayi eyo waliyo candidate, eno waliyo candidate eyaliwo gwe twali tukola ki, gwe twali tugenda naye. Ku mulundi guno twafuna chance okupepeta, okwetegereza, okwekenneenya, era mu kwekenneenya okwo konna basebo ne banyabo twazuulanga mwana mulenzi ono Nkeretanyi Junior Yusufu nga yajobikola. Naye era bwe mbagambye omulimu gw'omwakwasa basebo ne banyabo gwakulembera ttiimu nakuserekitinga ttiimu naye kulasi yemwe bakama baffe. Nsobola baleetera buleetezi ne mbagamba basebo banyabo liri ne pesa ze nalinyize naye nsaba nammwe muli nabaona mukole ki kino njagala kittanye. NUP terinayo independent yenna, NUP terinayo independent yenna. Akabonero kaffe ki mugenda balaba bangi nnyo bajja kujja nga bakubye posta ziringa za NUP, abalala bajja kujja nga batimbyeko n'ebifaananyi byange, abalala bajja kujja bagambe naffe tukola ng'oli, naye mubaka agenda kuba omu basebo ne banyabo. Njagala kyogera kino, buli we mulonda omubaka nga wa NUP mba muyinako obuvunaanyizibwa, mba muyinako n'obuyinza. Bwakwata musende z'omuwa omusolo omukono sigujjaayo naye n'ensingo gi era mwalaba ne kooli temwalaba. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo bwe mulonda omuntu muba mumutuwaddeko obuyinza. Basaba n'obwetuwase mulondere omusajja ono
Obaita Yusufu Junior Keretanyi bagitega membwe kola ki? Bagitega membwe kola ki? Bagitega busente kola ki? Mwebale nyo mwebale dane bwe wetulira. Ekisembayo baganda bange babulira kino. Bana abasajja obutitizibwe mulaba. Batya akasajja mbulako nakatini okubeera katini nganga okwekana Keretanyi. Tetulina yadde n'ekyokulwanyisa n'ekimu naye batutya kubanga bamanyi tulina amazima. Batutya kuba bamanyi kyetwogera tebasobola kiddamu. Batutya kubanga tulina bendera y'eggwanga. Batutya kubanga tuli bannayuganda. Batutya kubanga tulina amaanyi g'abantu. Mubalabye batunda emisambu muli wamu. Mubalabye batiisatiisa abantu. Mubalabye batugoberera n'amagye. Naye njagala bakakasa yeffe bangi. Bano bemulaba bagoberera nze era bwe mbaawo n'ensimula n'engende Kalungu mugenda biraba ebimotoka byenanga bisimbudde abigenze. Gyengenda gye biraga tebabatiisa. Ate abasinga obungi kwabo nabo bali bubi, nabo babonaabona, nabo baagala enkyukakyuka. Olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo mugende mulonde. Bw'omala okulonda tokola ki? Bw'omala okulonda tokola ki? Yimirira mita 100 yimirira mita 100 emita 20 okuva we balondera. We balondera bwe wabanga we wano. Balondera wanika bendera eyo mwana waffe giwanike. Mulaba oyo musajja awanise bendera. Mulaba oyo yiwube bagirabe nga yeekyanga. Yiwube yeekyange balumye omanyire bendera yaffe kateruma abantu. Wuba bendera gwe Museveni ayige. Okuva wano wendi n'oyo awuba bendera ezo ziringa mita 25. So bwe mumala okulonda temuvaawo wabula mukozesa essimu zammwe mu rikodinge buli kimu. Tumanyi bulungi nnyo tujja genda okulonda nga basazeko intaneti. N'ekyo omukisa omulungi amagulu gammwe n'emikono gyammwe tegakolera ku intaneti. Si bwe guli byonna mu birikodinge byonna buli kikyamu kikole ki? Kamera yaffe kyekyokulwanyisa kyaffe. Mubeerewo nga babala akalulu ako. Ku polling station amateeka gagamba walina okusigalawo ne kopi ya DR form mugikuba ekifaananyi. Twagala ebivudde mu kulonda ku buli polling station, ku buli muluka mubigoberere naddala mu abaana ba boda tekimenya amateeka. Muddembe nga temukoze fujjo paka ku disitulikiti. Njagala bagenda okulangirira akalulu ka Namiro nga mumanyi obululu meka bwafunye ne bavuganya nabo bwe bafunye. Temuvaawo baganda bange, ate kanaka pulezidenti kakulu nnyo. Njagala disitulikiti eno nayo mubeere nga mumbulira Kyagulanyi afunye obululu bumeka, awangulidde ku bululu meka. Kati tukatekate disitulikiti zonna mu ggwanga. Tugate obululu bonna ku disitulikiti zonna katulabe byabakama kyatugamba. Ziramu bagamba byabakama temumwesiga. Byabakama temumwesiga n'omulundi n'ogumu. Byabakama bamukozesa nga akagologoosi. Kyobola kati mutabani wa Museveni yefudde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda. Mwe bannayuganda mwe mulina obuyinza. Tebageza ne babatiisatiisa n'amagye ne poliisi. Tuli bannayuganda 49,000,000 ate nga basinga tebababala, kitegeeza tusukka 50,000,000. Tulina ebyalo mu Uganda 7,700 ebyalo. Abapoliisi tebawera 5,000. Ate njagala omanye buli RDC buli minisita abeera na 15 oba 20 abamukuuma. Kati njagala mwe bannayuganda mukuume eddembe nga temukoze fujjo, mweddize eggwanga lyammwe. Nekino kibagamba Museveni alowooza bw'asiba Kyagulanyi abantu eyo muba temumanyi kyakola. Mulaba asiba amakubo tayagala mbatuukeko, tamanyi bino batuukako mbatuukako jasimu kwa senti saapo naye byonna mubimanyi. Nolwensonga ku mulundi ogwo, ku mulundi guli ne bwe mba siriiwo mubikole nga bwe mubikoze leero. Mwekolemu omulimu. Tujagenda okutuuka okulonda. Museveni olw'obutiitiizi bwe mulabe bw'abadde ng'akola. Olumala okulonda nga bansibira ewaka
bayinza n'okumbumbagatira ne bansuula Kalamoja, bayinza n'okunsuula mu kibalakisi ekimu. Baganda bange ekyo tekibatiisa. Ensonga lwaki nze wano njagala buli omu abeere Kyagulanyi. Njagala buli omu abeere ani? Buli omu abeere ani? Kyeyakolanga nga tulina Dr. Besigye, ng'akwata Dr. Besigye n'abamu ku bakulembeze bakola nabo, ng'alina endowooza nti bw'okwata namunswa, enswa zikola ki? Zisaasaana. Bassemu ne bannyabo njagala tumulage nti ffe tetuli nswa, ffe njagala tubeere enjuki. Njagala tubeere ki? Njagala tubeere ki? Era buli omu ku mmwe muzembagamba muzimbe